Nengamba oba bagala kunkolako saddaaka oba kiki nakkiriza embeera eriwo ku lw'obulamu okwetaasa. Bagenda mwami omukazi omuzungu ne bbaawe omusajja naga njagala weegaddankako ne mukazi owe nga ndaba naawe nokkiriza. Muganda wange olutalo lwali awo waliwo n'akaluumu ke nalaba nga tebakkiriza nakayingira akaluumu ako. Basamize. Mwana wa Katonda ali eyo amanya mamitamitani kurabonko MR Life kwendi oba Rwimasam waddenga MR Life nsindikibwa bakama banga Barabongo Charity Foundation. Kitegeeza ki? Barabongo Charity Foundation ina abaana abasukka 50 abakyala nabo nga kwotadde kyonna kyoyina okukyusa ensi yaffe. Tetulina kuba baguuda oba tetulina kuba bakufu wabula tulina kuba na mutima gwa nsi yaffe ku mutima. Kyonna kyoyina oyina kasawo ka mukyere, kasawo ka bumonde, oyina ngoye gwe zoosubira okuba nti nkadde, gwe zoosubira okuba nti mpya nnyo, oyina bitabo, oyina kkalaamu, oyina sabbuuni n'ebirala. Osobola bitutuusaako ng'oyita ku namba zaffe ez'essimu awo eziyitawo. Ebintu n'ebyo bitutuusaako bituukira ddala mu kifo kyotasobola tutuukamu naye nga tekibyetaaga nnyo. Nga tusinziira Katonda wagenda okuweera empeera etenkanika. Era nsaba gwe akola ekintu ekyo ebirwadde bigende, obulamu bweyagaze, emirimu gifunwe, ezadde likule n'obufumbo bunywere. Leka eyebe enkwaso y'omukisa gwo era etambule naye ku bibegabega. Nze nzikiriza bwe tuyitamu ebyo ebikolwa ebyokwagala okutuukawo n'okulabirira bannaffe okubabudaabuda abali mu kunyolwa, Katonda agenda kutuwa naffe bye twetaaga. Era enitanza ajja bituwanga bingi nnyo ng'obugulu bw'eggongolo. Weewaawo nkomyewo gye baliko ssebo. Kale muganda wange ogamba otya? Osobola wacha mu Lunyarwanda ssebo. Kisinziira essaawa tuli mu saameka Macha. Mwaramutse. Mutse. Mwaramutse abantu bose bari ku kiganiro. Programu yaffe bagiyita batya taata? Tenafuna linnya. Kuri channel yaffe itwa MR Live turabakunda cyane, murakoze cyane kuberako every single day turabakunda cyane. Banesaba on presenting emuko mu Lunyarwanda lwakozesanga Rwanda. Obadde yagala mu presenting mu twale nti oli mu studio enkuba eri mu kutonnya ne waliwo omukazi omuzungu akuwuliriza. Ate kati omuzungu abasobola okutegeera Olunyarwanda mix anti wagambye kwalani kulozi twa mixinganga. Okay. Mwiriwe neza bano bose bari ku kiganiro kyaffe nitwa Uncle Major. Turi ku MR Live this beautiful morning. Mwaramutse bimeze bite? How is the hustle? Hoping everything meze neza man. Byatari man. Nabakunda byatari. Tufite indirimbo za tari nshasha kuri show today, and trust me, we got you all covered. Imvura iri kugwa, but at the end of the day we have to hustle and keep it really happening. Nitwa Uncle Major and we are set to roll. Sako mvimbisemu kachitwale nti ndi mu studio nawe. Ne mvimbisa nawe. Nenda Uncle Major. Oyagala okuvimba. Nyamba buyambi. Oyagala okuvimba. Nda kuvimbisa olulala. Tugende mu maaso. Major. Onkoze obubi bulijjo manyi likyaliwo nesiri kyaliwo. Likyali wange. Kuvaddi. Nga tonyumiza ku eyo emboozi. Ati. Jonyumiriza ko Uncle Alan Cruz. Alan Cruz emboozi eyo abantu basazeemu obuntu. Tebasazeemu bozi wajinyumiza toka abantu omanyi onyumya emboozi oli asobola okujjamu akantu kajjeemu nga oli akalaba obulabi nga tategedde wajje kavudde wa mboozi gyeraga. Wewaga munze bobade sente simanyangu sinewagako ssebo. Wewaze ku TikTok kugwaliko ssebo. Olaba ebiseera ebyo training wajifunye. Ebiseera ebyo
omanyize ndi muntu ayogera amazima. Bakuba nti ojikete twayogako ne tugamba the past doesn't define who you are. Yeah. Nze mabiga wange yo nali musajja wansasagge nnyo. Muki? All life yange yo nayo nali musajja wansasagge simanyi lwasepankibwako. Nina kategori y'abantu besaagala ebintu ntuwe bityo paka we nakula. So just nti interview like anyumidde nnyo abantu ne batandika okusalamu obuntu bwe basazeemu. Kakananga banjokyesezza naye tewali bizibu. Kyogamba sigwa byogedde. Kiki kyoyagala okumanya muganda wange? Oli omulondo? Nagulyanga. Kuba eryangi wayogeza mu interview. Wakozesa oyogera mu interview tegaa nti oli musajja wa mirondo. Oba ovubuka omanyi waliwo kye bayita okuvubuka. Oba ovubuka waliwo ebintu kitwandiise priorities zo. Okitegeera? Tulina kye tuyita options ne priorities. Okitegeedde? Priority ky'ekintu ekikakatako okubeerawo. Option kyogamba nti I will do that later. So priorities zaffe omuvubuka yenna uliriza soko ulirize priorities omuvubuka yenna ng'akula si ze ezimu z'abeera nazo ng'akuzeemu. Onfuna bulungi nti wali toyina baana okitegedde toyina buvunaanyizibwa ne plan toyina nyizo z'amaanyi plan z'olimu za kuba na apartment nnyungi w'osula oyambala bulungi oyinamu akamotoka embeera jjukira ate tokola nnyo kiri awo. Okola gwakunyirira okukakkananga ofunye bw'ofunyemu akyala bakuwadde ku ssente on your way growing up. Okitegeera okumanyira nakomwe ku jjiro okwo okulaba byotalabangako mu bijjiro omwo omanyira nti abakazi abalina ssente bamanyiramu byonna ebyo byonna byonna obifuna nga okula. Nga bakwata sikwatibwangako. Aya nawe nemize embozi nawe gireke leka jikuweka nnyo. Siina we nali njogedde ne woosakinga wanti baali bankutteko. Nze sikwatibwangako. Smartphone yajja. Yemmwe kati obedda benjogerako. Abakutte ebintu ne mubiteeka mu ngeri yammwe. Okitegedde? Sikwatibwangako. Omuzungu yankaka omukwano ne mukazi we mu Amerika. Olaba kati nze ebyo bye nayogera. Nze bye nayogera ebyo. Nakyawa abazungu. Muzungu yakkaka. Nakyawa abazungu tekituufu ekyo kituufu. Naye kiri kyogambye nti bankwata tebankwatangako. Okitegedde? Omukwano kitegeeza ki? Omuzungu yankaka omukwano. Eno page sebo ya Run Cruise. Yankaka omukwano naye exclusive. Naye it wasn't ntino ngawo gama nti rape. Yakaka. Waliwo kye bayita rape okukwata. Atokaka. Okukaka is omuntu asobola okugamba nti nno toyagala kukola kintu ekyo naye enda kuwa $2,000,000. Yankaso kikola. Okitegedde tinabadde saagala genda yeeyo naye yannemeddeko nampa $2,000,000. Okitegedde? That's not on you. Ekyo tebayita oba togenze with your free will. Abongo yonkera wano nekugamba nti abongo jamu tugende Kampala nogamba tugende mba sikase naye ngamba nti meja nedda nogamba mwana nyamba nawe tugende naawe bwe tunatuukayo nja kukola nti ne bwenti tugende ogamba Uncle Major sijagala nze kugenda. Amugamba kali jangu tugende walinze kulire wali kasoda ngate njala ekuluma. Okitegedde? Nogamba why? Nani sosumulukuka. Okitegeera? Atige mazima. Nogamba nti why akangende naye oba togenze nti oyagala. Era otuuka nga tobyagala naye kasoda kano nyote badde kola ki? Ekutta tolina kyakukola abaira bakukase. Tudde wali Major. Major ningo chonyumizangako. Besa buy 5. Eje yachate. Eyati. Abala ba story balina okudena bagikibira bulungi nnyo. Era namugambye ku interview nagambye nti story yo mbadde sijumyangako. Mama wange
tajinjulirangako, omukyalo wange gwe nnina tagiwulirangako, ne gwe nali ndina ebiseera ebyo baganda bange. It was the first time. Sanya akatambi k'obukaba Meja. Akatambi yebera poni nga bakukwata. Ati? Panange Meja. Wagenda mwami. Omukazi omuzungu ne baawe. Musaya naganjagala wegaddanko ne mukazi w'engandaba. Nawe nokkiriza. Muganda ngo olutalo lwali awo. Saagala mboze eyo naginyumiza. Nakyo zaawa swadde jaka kirongosa air. Nedda sikuswala. Sikulongosa ate katolongosa air. It was the truth ate katolongosa air chi. Ati babutemye mga toya kulongosa air. Katolongosa. Nako bakatemye munako. Ne banange wana Uganda. Mubaga. Nali ngenze na mukazi wange nze gwe nali nina by that time. Omuzungu. Yes. Nosanga omukazi omuzungu omulala. Nali ngenze naye nga omukazi wange omuzungu. Naye ngeno tuuka ye eri ng'ali married. Ng'alina omusajja. Era nanyanjula eri omusajja we nga bbaawe. Yanyanjule wa musajja we nti hey Byron, this is my husband. Okitegeera n'agamba bbaawe nti nze ndi boyfriend we. Ntegeera ki? Abazungu obaddeko n'abazungu labongo mu businesses ez'enjawulo. Wuliriza. Not sexual but business wise. Obaddeko n'abazungu. Mukoze ebintu nti transactions tukola kino tukola kiri. Omuzungu ye muntu abeera straight. Fena tukimanyi. Yo omuntu yawulo kuba straight n'obuseegu. Buseegu naawo. Ati wuliriza omuntu ali straight. Omanyi kati wabeera muna Uganda tukayeri n'agamba ono muvubuka wange muyambeye Kampala. Mvuzi. Okategedde. Yatwanjula boyfriend ne husband. Kazigayogamu. Naye husband baali bamukola sajjale zinooza nga 3 nga takyali sexually active. Okitegedde kati nga ye kimuwandooza essanyu kola mukyala we ng'alina omuntu omulala. Okitegedde ng'era gyatula wali n'alaba. Mejo gena kunimba. Ate kulimba ki? Empola ngali akato. Kanti veko ngali akatogo. Sigenda kwogera bintu bimugenda kunsaliramu. Yaraba. Of course yaliwo mu kisenge n'atuula wali n'alaba. Sede nali Rwanda eyo cause bino byaliwo nga ndi Rwanda. Era namalayo I think a week. Eyo bayitawo kitalo kintawanya nnyo akakwash something like that kiri mu Seattle Washington. Meji basoka kuyiwa kuko waddanga oba ugolwedde omulondo gwo gwali gukola eby'emirondo kati kati Rwanda wali emirondo naawe nze Rwanda nali maze ebbanga sebo by that time it happened. Kadi by'emirondo nali mbiri addanga nkyali ate muvubuka nnyo nkyali eno Kampala nkola eno ku Record TV eyo biki ebyo ebiseera ebyo okitegeera eri nali just nomo guy biki amestain Kigali omukyalo oyo ne mufuna sore ngawe naginyumiza anangulira akamotoka awo. Ndi problem tibanna kuno waliwo bakulaba ogusoose sagala ojijabule bano Meja sirikyali ono tajumiza ng'okunyumiza bintu kati olaba nkugambe siginyumizanga baganda bange maama wange bantu bange be nali nina ebiseera ebyo. Story yange badde mu kabada Alan Cruz wa mwezi kutwako elevo n'oginyumya. Alan twali tulina bitwali tunyumyako ku simu okitegeera twali tunyumyako ku simu kati along the way nga ayagala nkyale nangamba nti waliwo nanyumiza ku story emu kuze yabadde yakateeka yaawo akiri yabadde yennyini nga yayogera ku bya kuba nti waliwo yabadde anyumya kiri story ya omulenzi yagenda obe Dubai yatuukayo ne bamukwatira yeeyo bamuteeka mu kiyumba n'abeera nga bamukozesa ne mugamba nno munnange ebintu ebyo by the way bya ddala
kubanga nange almost kyali situation efaananako bwetyo almost yali entuuseeko kwe kunega nangamba omanyi mbadde nkusaba onyambe naye kati ye yali tamanyi nti nno sijoogerangako era naye yakimanyira ku show yenyini ne mugamba nti gwe guno omulundi gwange ogusoose okukola ki okujoogerako. Anyway, ekintu kino njagala nkinyumye nga njagala omuvubuka ali yafunemu okitegeera abavubuka bano nga tetunagenda yeeyo gyogenda abavubuka abatulaba leero ku MR Live njagala otegeere nti abazungu bano balina kalicha za njawulo ku zaffe nga wona agamba nti omukiga kalicha ya njawulo ku y'omuganda ey'omuganda ya njawulo ku y'emuluuli nti balina ebintu bya balaba nga biri nnomo ng'ate no kalicha endala balaba ki yes so mwe mwenna basuubira nti nno ogenda kulipira omuzungu simaye ogende gyali waliwo abafunamu waliwo agenda otutuuka yate oboneebone ekyo kirowoozeeko nnyo kitunulemu nnyo nga tonnakikola omuzungu oyo mufuna okuva e Rwanda awo ambeereddemu awo ampadde sente nguze emmotoka ebiseera ebyo yali nuwa USZ ebiseera ebyo atuuka ngamba ayagala kuntuwaala Seattle mbeereko ku myezi ng'ebiri kyala mukulukuluko tutuuka ankolerako buli kimu tugende Kenya tulinnya ngenda njali alina myaka nga 45 embaseerabidde nga nze ate ndi myaka nga 20 nga mu mukaaga we watyawo 27 emanga seerabidde by that time 27 28 we watyo so yali ansingira ddala emyaka era nsingirako ddala emyaka nga 10 na something naye nga tebinkwatako okitegeera tebinkwatako by that time nali in a long distance relationship nate nga tulina n'ebizibu byaffe nga tufunyemu ne ka break up ne girlfriend wange by that time so bwe ntyo netugenda Seattle teyagamba nti Seattle ndi mu bufumbo ebyo byonna tetwabyogerako naye kubanga this thing it happened too fast mzungu mufunyidde ku kyali wange awo tukubyemu ku pate tunyumiddwa biki njagadde tumuvize ono kitegeera tutambuza ekintu sinabbanga ddene ndowooza mu mwezi nga gumu n'ekitundu bino byonna ebyatuukirawo kubanga ate muvinga na biki byonna okitegedde so excitement nga nyingi nfuna by that time sirinyangako nnyonyi ya long distance ngenda kulinnya nnyonyi omanyiko omuvubuka nga okisooka ofunye omuzungu ekyokubiri ogenda linnya ku nnyonyi omulundi ogusooka nnyonyi empanvu kubanga eyawano Uganda Rwanda yo nali nkola ki ngirinnya tutuukayo ekyokuna ennyonyi egenda mu America ekyokusatu ennyonyi egenda mu America okategedde tutuukayo mansion nene yaddala nene utuukayo nga banyanjula Jerry yali atudde na ku kabalaza ye mwami ali mu kinu kye bikino bino mubita mu kyabino bituwa ebyo bishoti ebyo ambadde akasaati kayambadde bisando bischolars ebyo bibasiba we bate ebyo n'ekikofiira amunyanjulidde naye amunyanjulidde omuzungu teyeesika nze ntidde amugamba ono boyfriend ono has a band okitegedde omuzungu teyeesika gamba welcome biki nga mpita na san nayo welcome omuzungu kati ye omusajja ali myaka nga nkaaga oba 5 like late 50s
around there late 50s naye nga alina kikyala kye kiri 45. Ate kati we nakula kati ate wemmanyira nti ate kati mukazi w'emyaka 45 ndaba ate taba mukulu nnyo, ndowooza engeri kiri oba nange kati nkuze, emyaka gyange gikuze kati, kubanga kati wembalamu emyaka gye ndimu kati n'ow'emyaka 45 essaawa eno mba ndaba okitegene kati wali mwana muto nnyo. Tugende maaso. So utuuka nga yali happy nnyo, ali fine, naye nze kati natujjukira ndi wala kuva ewaka. Okitegedde olaba obeera kuva wano paka Jjinja ng'olaba oli walamu okuva ewuwo. Mbera naye nga bandagidde ekifo kyange mwengeno sula biki ka shopping tukakoze mu nnaku ezaddako awo nga yatuuka oba yali alina gy'alaga ana gye yagenda for like nga 2-3 days kati nga ngenda mmanyiira biki nyambudde ennyumba yonna kati ngimanyi era waliwo n'akaruumu ke nalaba nga tebakkiriza nakayingira akaruumu ako. Akaruumu ako nakalingizaamukko basamize story endala nakatunulamuko naye nga yakomawo ngayiseweze ennaku ati mejo oli munyumya mubi oli munyumya bubi mbadde nsaba valvinga time yange n'amaddu gange akosoko kaleke nkale kalumu nakavuddeko tujja story endala mbadde nsaba muzine ennaku 3 nazo zimenye totomulagayo abantu bali eyo bataddeko kadata kaabwe anti yes no more life sagala sigenda going sexual naye ebyabaawo bibeerawo between a boyfriend and a girlfriend. Ekitegeera tunywa tukola biki kubanga bayo balina ne winery ogimanyi eyo. Winery ye room ebeeramu omwenge, whisky, majinzi, lika yenna, bia, byonna biwayini byonna. Nenga bali bagina wine linga nene ayinkana nga wola beno front yo wet nenge eri basement wansi bali babedde sebo nga balina ne giri emyenge giri emikadde giri nako 3 tegeza omuntu kyakola ne mukyala we byonna mwabikola twabikola kubanga olijjukira yali girlfriend wadde yes banyanjudde biki naye okuza emabega omukyala yangamba don't worry, he's okay. He allows me to do whatever I want when it comes to that, as long as omuntu akoze eki amutegedde okitegedde freely kino nga kyogera freely naye nga zejjukira ndi musajja muganda Uganda nina ennono manye ebintu ebitasobola kubaawo ow'empindi okitegedde yes nga manye ebintu ebitasobola kubaawo nga ngamba nti kino kojjaawo wuuno kizo kuleeta ki ensasagge mama Matthew oba kojjaawa aliawa mama Matthew kutumiddeko w'empindi kakati mama Matthew ali wa mpindi mama we mbeera kojjaawe kakati ow'empindi otabuse kakati sikutabuka jjukira nti normal life anti kati inspirational speaker tutuuka ezo nnaku ezo tunywamu nga omanyi obulamu obwa bulijjo omuntu wabeeramu mpolampola kati tutuuka saawa ndowooza zaali za kiro kubanga koolwe Jerry yakomawo Jerry yali akomyewo oba obedde tuli ku dining awo tunywanywamuko awo biki Jerry yakomeraawo tunywa nno twanywedde kuva dda ekitegeera kubanga sirina kyenkola nnyo kiri awo waliwo abakola emirimu waliwo biki just nze bwendi awo bandeese nzize kunyumirwamu emyezi gyange 2 male nkole ki alino nga pulani yange si yakudda genze mbufumbo nga nze ntuuseyo mbale ekiddako yes ngera abavubuka bonna bagenda mu Amerika we batwe bakola atuukayo n'abala nadda ku kiddako so tutuuka tuli mu kunywamu awo bikiga yakomyewo ali happy biki gayi omukazi yasooka ekyo kikyali kyasooka nekiŋŋamba nti leero mbadde njagala
Tigai omukyala ekikyala mbadde njagala tusule ffenna mu kisenge kyaffe konza ate ntya nga gye lyakomyewo nti naye nga kwali konza ate kiki kitya ambwame olwo kati omutima akatima kankubirira ng'ebindi mu bwongo ngamba bano abantu kiki ekigenda mu maaso mu bwongo bwange ejjuka nalina akalumu ke nalabye neningizaamu nengamba oba bagala kunkolako saddaaka oba kiki abantu bano bali biki eri nga jeri kati ali eri mu bibye akola bibye nga wenagamba nti ali waka tuli mu nyumba it's night ali eri nga wenagamba ava mu kitchen wadde eri nga wona omuntu abeera mubize nga alina byakola mu nyumba nga alina nga nkuŋŋaanya si kulongoosa sijjukira bye yali akola kati ono n'amugamba nti Byron's akoze eki atidde koligaya talina kutya najja ngamba no nze njagala balaba nga mukola kyemukola siina nze buzibu kyekigenda okuba nga kinsanyusa kati awo wentegerera solo ne banyumiza nti omusajja ono yafuna obuzibu yafuna sajjale yafuna ebizibu mu lubuto omwo ne bamukola sajjale era nezisika n'azindaga nga takyakola ki takyasobola kuyimirira ng'omusajja takyasobola nsonga za busajja naye ng'essanyu lye kulaba nga mukyala we waliwo aliwo mumukwasaganya ekitegeera ekinyumisa emboozi eno kati abavubuka abali abaagala ennyo abazungu kino ekintu mukitegeere bulungi mukirabe bulungi nnyo mukifunemu n'ekyokuyiga bankonvinsinze abo nti kale yina kusasula konza sagala kunsasula naye ekintu ekyo sikola ki sagala kikola okategedde bangambaawo naw obwongo bwange jjukira nkimanyi siri Kampala in case waliwo ekibaddewo ngenda kuddukirawa kubawonya nyumya kubawonya gyekiggwera nakkiriza embeera eriwo ku lw'obulamu okwetaasa gamba abantu abo bayira tebantiisaako wadde naye waliwo ekintu gwe naawe ng'okigatta mu bwongo n'ogamba kati weŋŋaana watya nga bankoza ekintu bwekiti ndi bwekiti nzize eno bandeese simanyi byalo biri wano simanyi wakutandikira simanyi nti oba siina kyemmanyi naye neŋŋamba ekintu kino nno Mukama wannyamba n'enkivaamu nina kutunula lidda Kampala ku kisaawe Entebbe airport agezi g'okuyitamu gafuumuusa wangamba wali oyagala anti kati awo jjukira omuntu olina okuyitiramu ng'oludde awantu osomye embeera biki denedededede kyabaawo ne kibaawo enno nga tabirinako nno omugaayi kubanga era ayinamu ka office mugundi mu bedroom yali nene weeti nzito nga tabirinako nga watunulayo nga waddeeri nga watunulayo keno nga waddeeri naye nga mulaba agira naye nga wadde kubye tugenda tutuuka waawo bimala okuggwa anti kyekyo ekyabaawo bibaawo nzibe sente nali sibiriiko nga ekindi bubwongo bintu bino biggwe nzire ewaffe nga ndi mulamu mulamba biggwa ngenda mu ruumu yange gye baali bampa Seebaka bro
pa ku makya twali twakola shopping ne gaayo oyo yantwala mu shopping mall ne tukola shopping n'engula engatto zange biki ekiro ekyo nembi parkinga era ku makya omukyalo yakeera n'okunkonkona ku makya nandekera sente nga ziwerako ali ziwerako sente zeyandetera 12 sizijukira ekiri sente off head sizijukira bulungi off head bulungi bazindetera bulungi nnyo simubaasa kasente busente bulungi nnyo nakampana ngamba nti Jerry said thank you akwisa omulimu ene ngamba already mu bwongo bwange ngenda kati kanzikwate ne zino zisobola n'okunyambako in case waliwo ekikoze eki ekibaddewo jukira visa nkyagirina bulungi nnyo buli kimu nkirina kubanga eri gundi yange enzikiriza okutambula in that time bulungi nnyo kubanga yali ya myezi emeka 2 yali ya myezi 3 yali ya myezi 2 yali ya myezi 3 it was 3 months nyamba buzaawo nga nange nefuula ndi happy ku makyawo biki balyoke bla 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 biki awo later nga buli omu ali ku byabwe buli omu ali ku bibye oba ono eri ayeebase oba olinga ali ku biki kwata mu baaga kaabu paka Takoma ye airport yaabwe eyawo mu Seattle awo akomawo Kampala ekintu ekyo wema nti nyomi oli asookirabanga firimu oba sinema oba ki it's not a good experience kyekisookerako ddala akati onansonyiwa naye abavubuka balagala balina amaddo jjukidde ulize nasomye comment ole vubuka eri agambye nzepe namba ye sinnagendayo sinnabigenda namu ngendeyo okulaga wano sinnabigenda sisobola kulaba comments kwe kivubuka gwe olina omuzannyo gwe nzepe namba ye who is from TikTok alani face ngefudde ekivubuka kino kyansesezza kyagambe kitya nzepe fatuwe ku namba ye abongo akantu kano njagala nkakubuulire bali abantu basinza okitegedde basinza wenjogera kusinza naawe basinza they are spiritual people waliyo abakkiriza mu Katonda mpe namba y'omuzungu goli muzannyo mpe namba y'omuzungu goli muzannyo abananga abantu baagala ebyo ebinonese bizinga nnyingi atuwe ku namba y'omuzungu tuute atuwe ku namba y'omuzungu naffe tuute owayi ebintu bino andaba njagala obiyigemu ekyo obifunemu ekyokuyiga abantu bano abazungu bali spiritual nnyo n'okutusinga ate bangi tebakkiriza mu Katonda kyokka be baleeta eddiini eyo be batuleetera eddiini eyo naye bangi tebakkiririza mu Katonda ate bali proud of it era osobola okugenda mu Amerika awo ddala ndowooza ne mu ekyo kitundu mwe nali omwo mu Seattle omwo ndowooza abakkiriza mu Katonda batono kubanga nakolako ne research nga nvuddeyo nno mu ebyo ebiseera nga nvuddeyo nga ngamba naye mwana kiki nenoonyereza ku bintu according karuumu kali ke nalaba ako mwalimu kando nga zaaka bali balinamu ne star waliwo star yaabwe eyo era yali wakati wa gundi yali wakati wa kandeezo nekkana akantu nga wonagamba bukapeti buno bw'oku mulyango buno obumanyi buwero kaamu obwo bwoteka ku mulyango ngaawo kaddoma nti ako nga nayo kaliko sita kali wabweru w'olujja olwo kategedde so nawe nabirowoozaako nga nkomyewo nenkola research
ngenda kufining out ne mu theater waliwo church yaabwe ya Satanic Church so jikeberako naawe jeri weeryawo so kati ndowooza abantu mu ekyo kitundu basinza nnyo mu church yaabwe eyo abali bagala kweyambuliramu kyesimanyi waliwo yaŋŋamba nti waliwo abagagga abakola ekintu ekyo nti abagagga bapangisa abaana bino byammwe kati eno byammwe bya Africa eri basajja sitani waabwe ali solid naye just nti uno omusajja ono yali ebyaddala kyayogera nga tasobola ng'omulawo nomulaba nga yennaye okitegeera. I'm very sure mbanga serabidde Satanic Church erina webanga main church yaabwe teri awo Seattle waliwo branch awo Spenja Seattle erieki C over S S-E-A-T-L-E S-E-A-T tena kireekera Seattle Meji ngo ovudde ku biri ebyobukafiiri ekiro kale kiro kyonna wakimala oli ku ekyo ba mulundi gwali gumu tetugendayo ekyabaawo sigenda going sexual engeri ekiri nti kuliko abantu abaana abato abasobola okuba nga ate balaba ekintu kino ate nga bangi abavubuka abali biro 18 benjagala bayige ku kintu kino kakati Satanic Church yaabwe yeyo main yeyo Satanic Church buli kimu jakisoma mu later so kino kyenjagala okugamba abavubuka batulaba nti bali abantu bali satanic nnyo osobola okufuna omuzungu osobola okufuna natuwoganiza ekipiki osobola okufuna omuzungu nga waddala okitegedde nga waddala osobola okufuna omuzungu ng'alina byayagala okukukozesa ng'alina kyayagala okukuyingizaamu kubanga abazungu bano teri muzungu ayagala mufirika genuinely okujjako ng'alina naye kyakola ki kyayagala okuyisaawo ng'omuntu baba n'ensonga zaabwe sexual abaana okufuna omwana okubayingiza mu cult kubanga baziina cult zaabwe baziyita cult kitegedde cult zaabwe waliwo abagala okuyisaawo emiramwa gyabwe ng'eja homosexuality waliwo bingi nnyo baba balina emiramwa gyabwe bo nga bo baba balina kye bayisaawo naye sofa ku kyenaakamanya ne kyenaakalaba abazungu tebatwagala genuinely okitegedde so omuvubuka yenna wooba okonsidaringa okutambula okuva mu nsi yo ogenda n'omuzungu yenna gy'ali olina okubeera so cautious so careful plan bye erina okubeerawo mangu awo kubanga kati balamu nti nze senga passport yange nakisagiina mu access kyekyali kigenda okunzirirako genda mujja yababiri kubonaabonera eyo bakunsaddaakira eyo oba kiki oyisi n'obutaddamu kumpuliza onya munange meje twamukoma kuwulira ng'ali Rwanda eyo totumanyi kyaddako muyina okubeera so careful ng'ofuluma n'omuzungu okuva e Uganda so careful abantu bayinza obutaddamu kukulabako bw'omala otoloka mu nju oli nyenye kabu okomyewo omukyala oyo omuzungu baddamu okuwezega yakomawo nga ndi awo Rwanda awo nali ku TV BTN
najja n'alajanira wansi nga mulaba eno waggulu yajja kumanga eri ku BTN wotuukayo kubanga BTN eringa olaba bazimba NBS kakalina kawanvu we kati so reception eri wansi so omuntu wajja n'akunoonya bakuba eno waggulu nti eno waliwo omuntu bwati ne bwati ne mbagamba nange oyo siina kye mwagaza mundeke message ziri zebasindise ewarani cruise ziriwa oli muzannyo ziri nga tonnakituukamu ekyo okyogera tonnakituukamu ali wasaala aja n'omulaba bendu ne mulaba neyekola obusolosolo abwo wakaabye biki ne ngamba nti no era yatuuka n'agenda n'abeera nga mpereza message bw'atyo akubira amasimu sigakwata nga mpereza message ku WhatsApp naye nga simuddamu mulwagamba ki nga ate yandaga mbu not like tewali kyatuukawo like what happened to me nsonga ki like nga ye kiri takitunulira nakitunulira nti kyakosa yes nkali kyazaawukana kituufu bintu bya kali kyembadde ngezako kugamba nti kalicha zino bano abasajja balina kalicha zaabwe ate bano abasajja basomoninga n'amasitaani basobola okusomoninga dimoni nejjaawo okitegeera so buli muntu yanditambulidde nnyo mu bantu be n'ekirala kankubuuzeeyo gwe bbanga lyomaze ng'odiiringa n'abantu Abannayuganda n'abazungu olinayo kapo mmeka ezakakaddiwa nga muzungu na muddugavu ntini olowooza lwaki culture ziba biitinga biralamuko biralamu kyekituufu biralamu ate abasajja simanyi naye abakazi abazungu bantu oba bali sayiko obatoto muganda wange they are omuzungu asobola okwekyusiza olunaku olw'enkya nga leero mwabadde muli happy nnyo omuzungu yekyusiza omuzungu munne baawe musajja omuzungu n'amwekyusiza n'amuwayiza n'omuwayiriza ng'ayagala baawuka n'atwala ebintu obuba buyaaye naye tudda ku kiri nti ekya sayiko kankubuuze omanyi nti amalwaliro g'abasayiko mayitirivu nnyo e Bulaaya okusinga mu Africa oba gwe tokolangako research ku kitegeera bali ebyenjijanjala biri waggulu bayizogawe bakola research wano mu Africa omuzungu asobola okukeera ku makya n'akwata emmundu n'akkirira wali wansi ku mayanja ku salama n'akuba buli muntu gwalaba amasasi omuzungu asobola okugenda wali ku Crested n'akuba amasasi okuva ku asikaali omuzungu asobola okukwata omwana we n'amusibira mu nnyumba n'amwokyeza mu nnyumba ne bamubuuza nti kiki nti omwana oyo yabadde yeekola obuntu waliwo ne channel kweziri okwo ku DSTV osobola ogenda n'oziraba channels ez'ebintu ebityo eza families ez'abantu nga buli lunaku wabeera mu mpya gwe bate buli lunaku teggwangako eyo shonda erayika yakamalako ndowooza emyaka nga 3 kulaga mberi y'abantu abo gye bakolamu ebyo ebintu kuyamba balala yes esekeze emposition ala ni cruise Uncle Major abantu tebatemyemu gwe badde ogamba etya abantu jukira kati nga bwe nkunyumiriza nti ekintu kye nakunyumiriza nti nno nadduka ku muzungu kati oli asobola okuba nga nga kebasazeewaawo kekalaba ku TikTok nga talabye kikyaviirako ki kudduka okitegedde nga teyasobodde kulaba story etambudde etya yasaagirira fatuwe namba waliwo ebintu bingi waliwo n'emirimu gye bagamba nti omulimu guno gusasula $200 buli mwezi oli ng'agamba ne bakugamba nti no naye abakozi tubanoonya bakoze eki babuze gwe n'ogamba nze ogwo she abo basiru
soka weebuuze lwaki babuze tebaagala kukola nze waliwo gayi eyaŋŋamba nti waliwo power plant ya oil eri wakati wa is it either Pacific or Atlantic Ocean. Plant bagizimba nga wona agamba nti kati wano ewuwo naye okuva wano paka kankitwale paka erugazi ejjinja wawona mazzi okuva wano paka Entebbe mazzi okuva wano paka Kenya mazzi eri awo okitegedde eri awo oliyo okolayo bwogwa oba baaba oli awo olina okumaintaininga ekifo ekyo kibeere nga kirwaninga contract kweri tovaayo oyinza ovaayo nga wayiseewo ng'omwaka bunaye nga basasula simanya emitwalo oba 5 oba 10 ejaddo buli mwezi nangamba omulimu ogwo buli gwe bafuna agukola bamutreasuringa nnyo kubanga ono waabaako yoba nga afudde kibatwalira ebbanga ddene okufuna omuntu akola ki so ne kino kyetwogerako waliwo ebintu byolaba nti senga yenza ali awo nga tonnabeera mu mbeera eyo muganda wange embeera nga tonnagibeeramu so kino kigende eri abavubuka bonna abatulaba sibagaana kwagala abazungu bammwe kubanga bangi babafunamu bye babafunamu naye just beera mwegendereza ddala ng'ova mu Uganda.